says he's a young man also. You are still young at 40. I see Bobby Wine is in his late 30s or 40s. He says he's a young man also. You are still young at 40. I see Bobby Wine is in his late 30s or 40s. He says he's a young man also. You are still young at 40. Yes, alright. Tuli kuyugi update civiko sinziro bango tuwuliriza. Mbalamusizaako nnyo kansubire nti nno olunaku lubagendedde bulungi mikwano gyange mwenna abali ku UG Update CV. Watandika kubanga otweyungako nagambye dda kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otweyungako. Mbapuleyingidde akatambi ako kazi kasyasulatinga nnyo ku social media naye bangi buli muntu akavvuunudde bubwe. Lwaki mwami Yoweri Kaguta Museveni atuuka okukola statement ng'eyo ku Robert Kyagulanyi Ssentamu? Weewaawo tukimanyi bulungi nnyo nze naawe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibanga ali myaka ana of which emyaka ana ago gaalimu si muto si mukulu, ffenna tukkiriziganya nakyo, si muto si mukulu. Naye emyaka ekinaana plus mwami Yoweri Kaguta Museveni gyalimu tosobola kubanga ogigeraageranya najja Robert Kyagulanyi Ssentamu. So kitegeeza nti muzeeyi kibadde kimukuba okukola statement ng'eyo. Gwe kino kikulaga ki? Kikulaga engeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'abobbye omutwe mwami Yoweri Kaguta Museveni mukyalinga abagamba nti kale myaka ana weegiti naye asobodde okubanga atikomya gavumenti kyenkana 3 azifuukidde akayinja mu ngatto. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu statement ye oyinza okuba togiwulidde bulungi, kanziremu playingire akatambi kano kubanga I see Bobby Wine is in his late 30s or 40s. He says he's a young man also. You are still. I see Bobby Wine is in his late 30s or 40s. He says he's a young man also. You are still young at 40. Kakati njagala ombuulire muzeeyi waki yandikoze statement ng'eyo. Ddala bw'obanga olowooza nnyo bwe kaba nga si kazitonga ke kabatuddemu. Jjukira okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agenze mu maaso n'okubanga alondebwayo mu Africa ng'omuntu agenda okubanga asabumitinga ensonga ezirumira Africa ewamu, n'agenda mu European Parliament teyakoma okwo n'avaayo, n'agenda mu Geneva Summit eyo n'avaayo, ne baddamu ne bamuyita mu Parliamentary European Parliament omulundi ogwokubiri mu mwezi gwe gumu. Ekyo kiba kikulaga ki? Kikulaga akazito Robert Kyagulanyi Ssentamu katuuzizza ku gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni, amusuza teyeebase era kitegeeza amubuuzizzaako obwekyukiro. Wojja ng'otunuulira ebintu ebigenda mu maaso, amawanga ag'ebweru ge twandiyise European powers gagenda mu maaso n'okutuukiriza ebyo ebyayogera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tulaba nga pressure egenze mu maaso n'okuyitirira, wabula pressure eno gavumenti ya Museveni si bokka be bagirozaako, wabula ne gavumenti y'eggwanga erya Rwanda nabo bongera okuloza ku sanctions zino zibatuddemu. Nagamba sanctions zino obulabanga obuntu obw'okusaaga naye busobola okusuula ekonomi y'eggwanga. Naye ffe nakutangaziza mu ekonomi y'eggwanga Uganda nti ffe sente zibadde ziva ebunaayira bitwandiise foreign aid tibadde tezirina ng'eki gye zigasaa munna Uganda. Bonna adde bazifutyanka bufutyanka nga ziyita mu makoona tezimanyiddwako na mayitire. Gwe singa ojja obirondoola omutitimbe n'obutitimbe gwa ssente oguzze guyiibwa mu Uganda naye nga bannayuganda tebaganyulwamu, omuli ebyeddagala, omuli ebyobulamu, ebyenjigiriza, omuli ebyenkulaakulana, ezo zonna ssente nga we zizze ministries we bazikwata ne bazezza ne baziteeka mu nsawo.
mubaddemu ne funds ezijja nga zo zisupportinga babisiyaga naye nga bano basinga okuvumirira ebisiyaga naye nga ssente ezo bwe zijja ziina mu nsawo y'omunene gye zituukira. Kakati bwe nkugamba nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu akabondo kalwanyisa kanene nnyo era obuzito bwe yeeteekako obuzito bw'amaanyi nnyo. Singa akuwaamu olunaku lumu engatto ye eyinza okulemerera olw'ensonga nti nno talwanyisa muntu omu Mwami Yoweri Kaguta Museveni, alwanyisa gavumenti nnamba. Ate bwe kivaawo nkulwanyisa gavumenti nnamba ng'okisadde ku bbali ne kyekanga ng'alwanyisa amawanga mu nsatule malamba. Era tugenda okulaba ng'abalwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu si gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni yokka, wabula ne gavumenti ez'amawanga omuli eya Tanzania, omuli eya Rwanda, omuli n'eya Kenya, kubanga bano bonna bakolera wansi wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni era yasinze bayimiriramu. Hassan Sururu ow'eggwanga erya Tanzania, omukyalo ono ebyamutabukako yakoola Mwami Yoweri Kaguta Museveni agende mu maaso n'okumuyamba era n'adeployinga amagye g'eggwanga ge twandiise aga Uganda People's Defence Force ne gayingira eggwanga erya Tanzania ne gagenda mu maaso n'okutigumbula abantu. Kati mu bikolwa ng'ebyo babikola nga byesigamye ku ki? Nga wozzoobiraba Robert Kyagulanyi Ssentamu wazza kubukula amaaso, wazza abaanika nti mu bitongole byonna munnansi omuddugavu yandiddukiddemu okwetaawuluzaako ng'aloopa okutyoboola eddembe ly'obuntu. Abantu abo bonna be batta Museveni ayinayo akabega, yateekayo basajja be abagenda mu maaso n'okusiga ebizigo ku bikolwa ebikyamu ebiba bikoleddwa gavumenti zino essatu. Kati we ngamba nti zino zonna gavumenti zikolera Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ekyokulabirako, Vice President w'eggwanga erya Kenya omwaka oguwedde yakwata ekkubo n'agenda mu ggwanga erya Sudan ng'agenze kulaba omukulembeze yali agenze kulaba omukulembeze w'eggwanga erya Sudan saako ne Vice President. Olutalo olwali lugenda mu maaso wakati wa Vice President ne President mwatwaluweereza era abaali nga ku UG Update TV information eyo mwagifunanga bulungi nnyo. Wabula Vice President yakwatibwa n'aggalirwa mu maka ge, emirimu egisigadde ng'agikolera waka. Kino nno kyaleetera abakulembeze abali ku ludda olw'opposition mu mawanga ag'enjawulo okuyimusa eddoboozi lyabwe nga gabanja Pulezidenti w'eggwanga erya South Sudan agende mu maaso n'okuba ng'ata Vice President abeere nga alya butaala. Kino kyawaliriza eyaliko ku ludda oluvuganya mu ggwanga erya Kenya okutindiga eggenda okugenda mu Sudan abuuzeeko ku munywanyi we Vice President, naye baamugaana okutuuka mu maka ge gye yali asibiddwa. Lwaki yagaanibwa? Yagaanibwa era ne bamugamba waba ayagala okwogerako ne Vice President ayolekere abiteekemu engatto, ayolekere wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu Kampala, Uganda. Eyo wanaaba nga amaze okwogera naye, oda gye naava gye nasinziirira, eyo jajja ofuna oda eiza okulaba Vice President oba olugendo yalutindigidde bwemage. Kakati kino kyongera okulaga enkezi Mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'alina ku mawanga gano agamwetoolodde, naddala gano aga East Africa. Jjukira gonna badde adeployinga y'amagye nga bagamba nti batebenkeza mirembe mu projects zino ze badde bagenda nazo mu maaso. Kati maze okusigira ekifaananyi ekirungi ekituufu. Kaakati bano bwe bamala okuzza emisango, Museveni abadde yabateerayo akabega nga bino byonna ebigenda mu maaso okuttattana demokrasiya byonna biri tebabimanyi. Era wawulirako nga Trump agamba ebigenda mu maaso mu Uganda abiraba era Africa etebenkedde, Uganda eri mirembe. Kati ekyo batumanyiko olw'ensonga nti eri wali akola editing mu bikolwa ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Oli ku UG Update TV ku badde osinza obanga otuwuliriza, sigenda kubanga nkwongerayo nnyo, nzikiriza nkome wano. Mbagaliza olunaku olulungi, sharinga, commentinga, subscribinga. Mbagala nnyo.